ku live kwetuli n'olwaleero amanya bampita Rwemasaamu oba Metanikula Bongo. Production ya leero eyinza okwawukanamuko ne productions endala, naye twebaza Mukama yatuwadde ekisa okubanga buli lukya atuwa amaanyi munda muffe okukomawo nate gye muli. Byennyamiza bimalamu amaanyi, wadde nga puroguramu ya leero njiweereza abo bokka abataagala nnyo byakubuguumirira, content w'okubuguumiriza. Ebiseera ebisinga ayinza okuyitawo naye nga ffe abalonde, nga ggwe omulonde, osanga kisukkakokko awo mu buweereza bwaffe. Brian White Illuminati, Illuminati. Brian White Illuminati, Illuminati. Kiki ekigenda mu maaso? Omwana omukyala yafiiridde owa Brian White. Ebyo ebize bibaawo, abantu bangi bazze bafa mu maloboozi ag'enjawulo, mu bulumi obw'enjawulo, nga bitwalibwa bwe bityo. Ekyo nze nawe tukimanyi, era kakati ffe wano okwogera ku muntu atugenzeeko oba munnaffe attiddwa, ebigambo byatuuka amatu ne gabimanyira n'obimanyira. So nga wadde nga kale amatu gaffe gamanyiira ekigambo nga afudde neera afudde neera afudde, tukyalina omukisa ogutangira ekigambo ekyo okulabikira mu matu gaffe oba okulikira mu matu gaffe. Kuba ekinaasukkakokko wano biyinza okuba ebibi. Ekyo nno nkyogedde olw'ensonga nga zino wammanga. Tutuuse mu nsi nga taata oba abazadde b'omwana babaako nayo bakoma mu kubanja omuntu alina omwana waabwe olw'obutekkiririzaamu oba obwavu obuyitiridde oba eryanyi ly'oyo alina omwana waabwe. Brian White mu nju ye mubaddemu amasinzizo, okusinziira ku butambi bwe twalabye, mubaddemu amasinzizo agasukka 4. Amasinzizo agasukka 4 galina sayinizi ezitategeerekeka, galina ebyoto bye bakumamu, era nga n'abatuuze bagamba nti ebyoto bikumibwa ddala obutazikira buli kadde. Ye ng'omuntu tuwa ekitiibwa byakkiririzaamu. Tuwa ekitiibwa byakkiririzaamu kubanga kyekimusanyusa, nga sinnagendawo ku bannabbi ba Katonda mu mulembe guno, basumba ba Katonda, ba bishopu ba Katonda. Kansuke enkwate wano. Taata Sezaara, ekibanga kituufu Brian White abadde n'enkolagana n'omukyala eyafudde. Sezaara yakimanya bulungi nti omwana we ne Nazaara agenda wa Brian White mu nsonga ezitali zimu, ne bagattako n'ensonga z'omukwano. Nga Sezaara akimanyi bulungi nti amaka omwana gagendamu galimu omukyala, nga bwe biwadde biwulikika mu butambi, kuba omukyala wa Brian White abaddewo ewaka, naye ng'era mu kifo kye kimu n'omwana oli abadde omuganzi w'embu era naye wajja. Naye ng'ate bazadde bakimanyi nti omwana ono w'alaga, first of all waliwo omukyala, second of all waliwo amasitaani aga buli kika. Nga kukadde ne Brian White okugamba Sezaara we ne Nazaara we ng'omwana ono bw'aliko ekyenjawulo era nga bwe baamuzaala nga mulongo, omu musota, omu muntu. Wadde nga Sezaara era si yagenda mu maaso n'alaba omwana we ng'atandise okuggyayo olulimi, ng'atambula okweyisa ng'omusota. Wadde nga Sezaara yayitwa okusinziira ku bigambo bye
n'agenda mu kikomera ky'omugagga Brian White n'akolebwako ebintu bya Lucifer, ebintu bya Sitaani, kuyingizibwa mu kasenge, okuteeka petulooli, Katonda wange, ne bamugatta n'amazzi agookya, ne bamubikka mbu bamugobemu ebyokoola, wadde nga taata ebyo byonna byamutuukako. Olw'embeera gye tulimu, abazadde okwesulayo gwa Naggamba, Stew teyafuna maanyi galemesa muwala we kudda mu kikomera kya Brian White. Ate atandikirewa abaana okuwuliriza bazadde baabwe. Kati oyo muzadde alina omwana amuwuliriza, ekyo tuyita zaabu, bo beewaggula. Tebaatandikira mu bbanga okwewaggula, nedda, bize bibaawo era bize bizimbibwa nga babiraba ne babiyigirako. Bwe tubafiidinga ku mativi, ebiba ku masimu gaffe, naffe abazadde bwe twogera abaana abatuulira, bize bibazimba ne bibaleetera omutima gwa kinnabbubi, omwoyo gwa kinnabbubi mu bulamu bwabwe. Eyo omuzadde alabye akabi akasobola okusaanyaawo omwana, alabye movements ez'obulabe ennyo omwana we zaateekinga, naye talina maanyi nga sitoopinga mwana we. Omwana yeesalirawo, taata osanga akasente mmye, mugagga oli alina akasente, ate ayogererewa. Brian White okukubira ssezaala we bwe kiba nga kituufu n'amuduumira. Gambye jangu kwagala wano katikati, ffe wano engeri gye twakulamu, olwa obwereere bwa ssezaalawo ne nazaalawo kiba kiralamu. Ye nno yamwambula, namugamba engoye ziteeke wali, n'andapanti gigyeko, jangu kukoleko emikono gwambulule. Era ssezaala yamala kwekyanga, nagambikoye, kitegeeza ki nti ebiseera ebisinga bwe tutasengejja nnyo programs zetulaga abaana baffe, zetulaba ku mativi ne ku masimu gaffe, tujja kumaliriza buli omu afuuse victim w'embeera ng'eyo. Tusomeseza abaana baffe okukwata iPhones, okukozesa iPhones, naye ate ntubabagayaavu nnyo mu kusomesa abaana baffe engeri gye bakolamu iPhone, gye bakolereramu iPhone. Omwana aba amanyi iPhone, amanyi ogikozesa, kye tubasomesezza ne twerabira ate okubasomesa engeri omuntu gy'akeeramu n'agenda anoonye iPhone ye yakasente. Tuli mu mbeera kati nga n'omwana bw'akomawo n'iPhone, ng'omanyi bulungi, okimanyi bulungi nti obusobozi bwe tebugisobola, era tosobola kumubuuza. Wanaffe abazadde abasinga obuvunaanyizibwa twabusuula, tubeerya babulabi. Tuddidde abantu be tumanyidde ddala, abamu ba lesbian, tebabaako na bufumbo, tebamangako mu bufumbo, n'abasajja babavuma buvumbi babadde nabo, ne tubeesigisa programs zaffe ez'oku TV, ne tubeesigisa programs zaffe ez'oku TV ezibulirira abafumbo, abasajja abamu basiyazi, abamu ne bakazi baabwe babayisa bubi nnyo, abamu tebalina na gyenvudde wa relationship n'omu, abamu mu relationship zaabwe bagezzaako okupanga, tezisobodde na kulastinga for 1 year. Naye olw'okuba balina ebigambo ebirungi ne tutafa nnyo ku background waabwe, ku ekyo kye bazze okusomesa abaana baffe, kubanga programu z'abafumbo ziwulirwa abaana be tutegeka okuyingira obufumbo n'abafumbo. Kakati abantu ng'abo bwe bamala okubyogera mu kaseera mpaawo kaaga, ne babakwatira mu bwenzi, mu kuwemula, mu kufutyanka abakyala baabwe n'abasajja, n'okusaasaanya obulimba obuyitirivu mu
enfuzi y'obufumbo kuba tebabimanyi naye balina ebigambo ebiwooma kakati olw'omulembe ne gubulira ddala. Tuli babbeeyi nze naawe kuba twasembeza Kristo. Awo nwe tulina okuyimirira tusabire nnyo eggwanga lyaffe okutandika okulaba obusobozi n'okugoberera obusobozi we buva, kubanga bwe tunaagenda mu maaso n'okubuguumirira olw'endabika akasente ke bakubalidde mu maaso n'ebirala ebiringanga ebyo twanditomera kubanga tugenda kutomera. Amaloboozi gabadde ga bulumi nnyo agabadde gayitirira ku nnimi z'abazadde b'omwana yafiidde wa Brian White. Abamu ne bakuba emiranga, gavumenti etandike ng'okwaza ebikomera by'abagagga, abantu bagamba abantu babulire abaana baabwe obutamala gayingirira bikomera by'abantu. Ebyo babyogedde naye ebigambo mu mulembe guno bwetuliko ebitaliko action, kubanga okukola ki okukkiriza okutaliiko bikolwa byonna biba bifu, ate temuddamu kuyingira kuva dda ffe tuyingira mu nju z'abantu be tutamanyi. Kati twetaaga ebikolwa ku bintu bye tuyisa mu nnimi zaffe. Abakkiriza b'ennaku zino churches muliwa bwe tubanga abantu abakyali abasibe bambi batangatanga mu bulumi obw'ekitalo ne beesalira amagezi n'amakubo agasobola okubasembeza eri Katonda. Ekyo nno kiraga bunafu mu kkanisa. Brian White yabadde n'amasinzizo agasukka mu 40 buli kasonda, era nga mulimu abantu abagendayo, naye ng'abantu abagenda ew'omukulu bagenda kusumululwa, era nga n'omukulu agamba basumulula, naye nga gwe obulaba embeera ya Brian White n'ebikolwa bye sofa ne profile ye golaba alina gw'asobola osumulula. Kwonna okuba kuyaggayagga tomanyi kiddako. Bwe tugezaako genda mu masinzizo, bapasita abamu baafuuka enjovu, baafuuka empologoma. Ye alaba ssente okuva woyingidde ku mulyango, alaba ssente kapito paka bw'ofuluma. Takulabangako nga muntu azze na bizibu, takulabangako nga muntu azze kubambaatibwa, takulabangako nga mwana wa Katonda, ye alaba kapito. Endiga zijoogeddwa, endiga ziswaziddwa, zibooleddwa mu nnyumba ya Kristo. Tugenda ne tusembera mu nnyumba ya Kristo naye ng'abasumba basinga ne Kristo obunene. Fena tutegeera kyekimu, abantu abalina amagezi bakyaya amasinzizo ne baggwera mu bikomera by'abantu nga ba Brian White. Talina kyakkola, Katonda amwagala, yandiyagadde okubaako ne waawummulira akoowole Katonda we. Yandiyagadde okubaako ne waagenda ng'amaze buli kimu, agenda yogenda ne Katonda we, ne bw'agenda mu kyaki olw'ekigatto ekibi ky'alina kujeregebwa. Musumba yamulaba nga kapito. Abasumba okwefuula bakatonda mu makyaki gaabwe ne basinga n'omubiri gwa Kristo obunene. Kugambye abantu abasinga ffenna tutegeera kyekimu. Waliwo omuntu abiraba nga ffenna tunabiraba n'agamba kyaki eno. Waliwo naffe ababeerawo ebimala tutuukako omukoomu naye tulaba munnaffe ng'azaawa olw'omusumba omufere oba kyaki etatambulira ku mubiri gwa Kristo era tetubuuka. Kati bannaffe bali ababuufu ababirabirawo okyova beetandikirawo kyaki ezo ezaawe kunoonya Katonda waabwe ku ngeri okusinziira ku ngeri bo gye bamutegeeramu, kubanga banoonyeza ekisa mu makyaki kibuze, banoonyeza eddembe libuze, ekiwummulo kibuze. Bw'oba tolina ssente tofuna mukisa. Ekyo nakyo mulaba ng'ekyokusaaga, naye abantu 99 ku 100 abatannasumululwa baba n'emize egiridde edire ennyo ery'ensi yaffe, ate tebaba nakasente. Kubanga
omuntu abadde asurvivingira ku bubbi bw'abadde asurvivingira ku bubbi ekitegeeza bw'alokoka n'agenda mu nju ya Kristo obubbi abusudde era agenda kumala ebbanga ng'ali mu rehabilitation rehabilitatingibwa obwongo n'okumugumya nti nedda osobola okuliivinga nga tobbye. Kakati ate kyaki gyagenzeemu yo nemulaga nti wano toba na mugaso bw'oba tolina kimu kya 10 kyekiddako kubanga kyaki emulaze nti nedda wadde ova mu buddi yonna obyatudde katuuti obadde obba okubeerawo naye ate wano oba tolina kimu kya 10 naawe tojja kubeerawo. Tannaguma, tannafuna option, tannafuna bulamu bupya ng'egye bwena ttambula naye ate omukutu gwazzeemu okumuyamba atuuke ku birooto bye ebijja alokoke omutima gwanjuluze nagwo gumulaga nti nedda wano oba toyambadde bulungi oba tolina mu kasente ka kimu kya 10 oba tosobola kuwaayo kapapula ng'olina bikoyini byo tewali mukisa toli mmemba wano. Bayinza obutakyogera direct naye ebikolwa era naawe obiraba. Abayina 5 muyimirire mujje, abayina 10 kati muyimirire mujje paka ku bayina 50,000 abakka wansi temujja. Abasumba bamu babikola naye ebintu ebyo byonna kiruma nti tuze tubyogerako era abantu bazze babyogerako naye nga bannaffe abamu balaba biri nnomu bizaala obukyayi ku mutima, bizaala obusungu ku mutima, bizaala n'okwekyawa kuba omuntu we bamuboola yeekyawa n'afuna obusungu. Nze bangobakoko mu kyaki edda nga n'emyaka nga 9 ali nzibikala naye nga mpa ku street entamye nkooye ekimu kinsobedde naye nga kangende mu kyaki ntuuleko omumpeweere emyaka 9. Ashandabire eri bano abakuuma ku miryango abo nanga genda kituufu nali nfaanana bubi naate kyaki ndowooza bwe mba siri mistaken ebifo byateerwawo abantu abafaanana nga ffe era nga bwe nali mu kaseera ako bwenkyo naggwa mu by'okusaba era nadda buzingulu nga maze okitegeera nti ffe Katonda waffe si bw'atyo bw'ali. Nakitegeera naye jjukira lwa abantu bwe bagoba mu kyaki olw'enfaanana yaabwe ne batakitegeera ne bakyayira ddala kyaki ne basenga obukaafiiri n'okutandikawo ebidiinidiini ng'ebirala. Tumanyi gye nvudde wa Brian White lwaki yasalawo amaanyi ge agateeke mu masitaani agafaanana bwe gatyo. Tumanyi gye nvuddewe wadde nga tumukubiriza alokoke ebyo byonna byakola temuli bulamu. Abasumba ng'ensi yaffe egenda mu maaso gwe ojja kwekanga kati nti abaana bonna abato abali kati mu mulembe guno 5 bonna babakuba mweyana 5 basanga boogera ebintu ebitategeerekeka. Nyamukwano gwaye yaguze n'olubugo n'agula n'effumu nti yalabyekku. Nze ndowooza abantu abo batuufu era tulina obbasanyukira kubanga omuntu atalina nzikiriza ku mutima kintu kyakkiririzaamu aba wa bulabe. Olwo ne tunyiigira abantu abaleetedde okubula. Abasumba b'ennaku zino muviiriddeko bannaffe bangi nnyo okubula. Osanga ne Brian White mwaba muteekaawo tuuka okukola ebintu bya Lucifer, ebintu ebiyitiridde mu njuyi ebitategeerekeka. Osanga yagezaako kyaki nebimu. Abasumba okwemalira ennyo mu makyaki okutandulwako ebigero bijja mu makyaki ogenda mu nzigotta mu ghetto ewali emyoyo egibonaabona ogenda okulumbagana ku masawo ne babalaaya baabirekera bambi bavubuka ba ku kyaki ate nabo batannasumululwa tebabawa transport tebabawa mmere bo basigala mu maofiisi gaabwe mu SC ne babutuma nabo tebunnasumululwa bwetaaga kusumululwa olwo ne babutuma
bugende buwulire enjiri Masabo, Mbamalaaya, Mbabbi n'abalala. Emizimu ne gibwambalirayo ate nga n'obulala bambi tebumanyi kunnyonnyola. Kati n'osanga omusamize, nze nali nkozeko interview ku basamize gwangoberera okimanyi. Naye omusamize asobola okukulizoninga out nga bw'oba toli mugezi nnyo mu bya mwoyo era nga bw'oba tosiibye ng'omulumbagana ayinza okukukyusa. Kati musindika abaana bavaayo, abamu bafuuse basamize, abamu emizimu gibambaliddeyo, abamu bongedde ate kubuza. Abasumba Katonda beyesigisa omulembe guno mwemalidde nnyo mu maofiisi gammwe, mwemalidde nnyo mu bifo amatiribona. Yesu gwe tukoppa mugende musomeko engeri gye yabulirangamu enjiri. Abayigirize 12 mubasomeeko engeri gye babulirangamu enjiri. Fenno tuyambibwa nga tulina ne smartphone nsobola okwogerera n'onfuna bwali bo batambuzanga bigere. So sacrifices zaakola zaali nnene nnyo ekitenkanikako okutuuka wano ng'erinnya Kristo tekituswaza. N'abasumba b'ennaku zino kola appointment n'omusumba nga waliwo abantu 50 b'otegese ayogereko ko nabo nga gwe bakulemye, n'omunoonyeza omwezi mulamba ambala galubindi za bulaka n'ayita mu church nga gwe bagoba n'akomawo n'akutuuzaawo. Kati fe abalina platforms nga zino byonna twabigezaako naddala ate ffe ezaffe ezaazimba omubiri gwa Kristo. Emirundi gyengezezaako okuleeta enjiri ku platform eno era gwe abadde angoberera lubadde okiraba mbadde ngezaako nenkireetamuko nekitagala musumba okola naye appointment nti tukoleyo ka schedule buli luvannyuma lwa kino nekino tukoleyo kano. Ekinene nnyo akikola wiiki emu, ate wiiki emu aba yagala mu shooting program za myaka 5 kuba taba na budde. Tajja kuba na biseera si lwakuba nti aba asumulula abantu, naye ajja kuba kwolidde. Kakati bwe mukolakolayo keerogendo nga bitagala omugamba ssaawa 10 mu mwitinge yakubiremu ya kiro nga kamera yaffe terina mataala tunabikola tutya. Kale tukole sande bwetuuka omuba mwagambye ssaawa 6 n'ogenda ku kyaki n'otuulaawo mu ofiisi avaayo ssaawa 12. Kati tukole ng'era enjuba efudde nga nedda wadde tubulira kigambo naye ate ne quality wadde kale ebyuma byaffe si byamaanyi ate tufe nnyo ne kubagenda okuwulira ekigambo essaawa zino quality ematalinga paka bwe bifa. Abasumba bafuuka baserebu, bafuuka b'amaanyi nnyo nnyo era omusumba mu kyaki ye wamaanyi okusinga Mwoyo Mutukuvu, wamaanyi okusinga Katonda, wamaanyi okusinga Kristo. Kumugamba nti musumba kakati tufulumemukko ku luseegi netambuleko dotudde kirene nnyo addira mizindaalo n'akuŋŋaanya abantu ekiro abazze okuzina ennyimba za Kristo. Kakati bali abatuufu, abantu abatuufu kale ku crusade bajjawo. Ne muganda wange abantu abatuufu abetaaga ekigambo bali mu mayumba ng'ago Brian White gye yabaddemu. Kwe musumba ali eyo ddi tofunayo ka dotuddo oyanjulira chairman n'akumanya n'otekawo enkolagana ye ennungi ne chairman n'abatuuze b'ekyalo kyo nga bw'ogenda dotuddo obabulire ku njiri ku kyalo basobola okuwuliriza. Usanga omusuma ku kyalo bamweta Madda, yasinga empisa embi, abaana be bakyasinza okuvuma abantu, mukazi we yakyasinza okuvuma abantu, baawe yakyasinza okuvuma abantu. Kati nga ku kyalo kwalina okunywereza ekigambo ate bamwekokkola. Zindoza kyandibadde ekikulu nnyo konkona ku bikomera okuteekawo famire ezo, okuddamu ozimba famire ezo basseruganda. Omanyi nti omutuuze waawali yaani, oli yaani, tukoze tutya gundi okusaba okwawaka, cells ezo ezawaka. Ffe ku Rabonjati Foundation okusaba kwaffe okw'okulwokuna kwanywezebwa naye nga church Katalaso yakumamu omuliro. Kwe musumba ali eyo ddi lw'ogendako mu bikomera bwe bityo konkona omutuuze okumwagaza Kristo naye muti obba konkona mweyisa bubi nnyo, mujooga nnyo,
mukudaala nnyo, temuziika, temukungubaga, temufu. Mweyisa bubi. So tunasekerera Brian White, tuneewuunya Brian White. Ekyo nno nze ku sayidi yange nno sisikiriza mbya. Naye at least akulaze nti mwoyo oguyaayaana okumanya. Omwoyo guli ogw'okuntikko Katonda waabwe yakutonda. Wadde nga mu kubula awo niwe tulina okuddira emabega. Brian White yatuuka ati awo. Mu abasumba bakama baffe Katonda be yatuwa mutusumbe mu mwoyo. Omuntu bw'abagambako olwo nga bamubuukira, ovuma musajja wa Katonda, ovuma kyoyogedde ku musajja wa Katonda, tagambwako. Kale bwe babanga abasumba b'ennaku zino temukyagambwako, lwaki temukolayoko ku bukiiko bubagambako nga butulako basumba bokka? Simanyi bajja ebuli. Omusumba ono yavumye ono, ono yavumye ono, ono yavumye ono, ono yavumye ono. Abantu ababuufu abalabayo nga beesamba Katonda bwe bakyawa kyaki. Sitaani wabasanga nga batangatanga, ng'ayoola, ng'atwala mu bifo ng'ebyabaddemu omwana oli yafiiridde wa Brian White. Tuzuukuke